yamukomba mu kabina n'amukwatibwa ekisa n'amusabira visa ey'Ebungereza. Tewaaliwo mukwano n'akamu. Musajja wattu yayisa olulimi mu kabina ka Maggie ng'akolerera visa ey'Ebungereza, so teyali laavu. Nayogera ne mami wamwe ne mugamba ngenda ku divorcinga Faiza aganye okukola bikintu. Can you believe Faiza walana mama wange? He has spent 3 months without talking to my mother. What did she do to Faiza? Loving him, nam paying like that. My sister came and tulabirira bulungi nnyo. Honestly, she used to cook for us every morning nga tulabirira. Naye Faiza werabe sister wange agenda n'ava mu nnyumba n'afuluma yadde omugamba nti bye. Kyokka kakati ali mu kunvuganira mbu nze nina omusajja gwe yansanze tegera naye mu kisenge. Namugamba Faiza tokyusa password yo. Aza nkola ebintu bingi. Yangambye nejogera ne lawyer naye lawyer ayogereko naye. N'agamba oba oyagala okundivorcinga I will not leave this country. Meaning for him yatuuka. Nenge ndikyogedde yandingambye Maggie, you know what, let's sit down and talk. After getting a ticket ngayangamba musobola mu divorcingira London, kati ate essaawa eno lawyer ngangamba you can divorce him from London. Ngamba you know what, can't have a divorce bill. Kubanga tate anjagala, he has no interest in me. He never loved me. He had his other intentions. Ebyembi bisekerwa naye omusajja visa yagikolerera, yayisa olulimi lwe mu kabina ka Maggie ng'akolerera visa ey'Ebungereza, so tewaaliwo mukwano n'akamu. Bannayuganda bangi boogera ebikikinike, abasajja b'e Uganda baafuuka bayaaye, beegonza nga baagala visa, naye olumala omutuusa mu nsi eyo gy'ayagaliramu visa oba visa gy'ayagala ng'alyoka afuuka ensolo ng'ajjayo kalaze zonna. Ate abaami bo bagamba nti abakyala oba abawala bannayuganda baafuuka nsolo, nabo beegonza nga baagala visa. Bwe batuuka e Bulaaya ne balyoka bajjayo buli kika kya kiyisa era yogaayoga nga balemaganye. Kati bannayuganda bangi bataddewo debate nga buli abasajja bagamba abakyala bayaaye nti okuwasa oba okujja omukyala e Uganda nti nedda awasizzaamu malaaya asinga, ate n'abakyala bagamba nti okujja omusajja e Uganda n'omutwala e Bulaaya ntayi afunyeemu bano ba smart wire abeera asinga. Nenze nno Eddy Messiah njagala mbabuulire, Maggie mukwano gwange ebya ddala, era Maggie bwe yali afuna Rabadaba yantegeeza, kubanga Maggie inzo connectinga naye twakonektinganga sister and a brother, era Maggie ng'ambuulira buli kizibu kye kyalina ebiseera ebyo nga tannasisinkana Rabadaba. Era Eddy Messiah n'okugenda e Uganda twateesa ne Maggie n'agula tiketi y'e Bungereza, nange n'engula eyange ne tusisinkana e Uganda. Maggie yatuuka leero, nze ne ntuuka enkeera. Ekyo kikulaga nga enkwatagana gye twali tulina. Maama wa Maggie nga njogera naye era nga mpita mutabani. Maggie olunaku lwe yafuna Rabadaba baasisinkana mu bbaala, naye Maggie
teyalina kigendererwa ekyokwagala Rabadaba. Naye ku lw'okubanga Maggie abasajja b'e Uganda bamanyi nti alinamu kasente, bwe baalaba Maggie ng'ayingidde mu bbaala ne mikwano gye, Rabadaba ne beetega era omutego ne gukwasa. Baasembera ne batuula ku mmeeza okwali ba Maggie benywere ku mwenge ogw'obwereere. Trust me, baagunywa era gye byaggweera nga Rabadaba n'ensolo agenze nayo, era ku olwo lwe yagitemula, lwe yalya Maggie. Maggie yatamiira. Mu kutamiira Rabadaba n'alonda ekiwedde. Maggie yeekanga enkeera ng'alaba ali ne Rabadaba mu buliri ewa Maggie emuyenga. Kaakati Maggie yali apangisa muyenga. Kaakati Maggie ankubira essimu, olwoze nga nvuddeyo e Uganda, kubanza Uganda namalayo weeks zaali 2 nkomewo mirimu gyange. Maggie nankubira essimu nangamba nti Eddy, nagenze mu bbaala ne ba girls naye tosobola kukikkiriza, nasuze ne Rabadaba naye yannonze lwa mwenge. Nze kennyini nabuuza Maggie, yakututte wuwe oba mwagenze wuwo? Maggie naŋŋamba twabadde wange. Ne mubuuza gwe yabadde atamidde, wategeera otya ekkubo ne bakuzitwala ewuwo? Singa yali yakulonda ng'otamidde yali kututte wuwe. Nti nedda, nayina ba girls kati nze nabagamba ŋŋenda naye, bo ne batuvuga paka waka. Awo nenzikiriza. Kaakati Maggie ne mubuuza, Maggie ye yaŋŋamba nti naye yandidde. Ne mubuuza yakuliisa kondomu, naŋŋamba ekyaddala nedda, kuba ffenna twabadde tutamidde. Naye nkedde ku makya nga ndaba Rabadaba yandidde, nga ffenna tuli bukunya, era we nakakasiza nti yandidde. Nze nno nawa Maggie amagezi, ne mugamba mukwano, mbadde nsaba ogende weekereze. Bw'obeera ng'otyo ogenda mu ddwaliro olw'okubanga bakumanyi abantu bangi, genda mu famasi oguloba bu kits gwe wennyini weetesitinge, oba genda bakuwa ebikerenda ebiziyiza obulwadde. Sibagamba nti Rabadaba mulwadde, wabula awo nali nnyumya ne sisita wange. Kyokka wayita ennaku 2-3 era ankubira andaga nti bali bonna. Ne mubuuza nti ye wamumatidde, wamukkiriza? Nangamba nti Eddy, bambi simulaba mu mpisa mbi. Amazima gali nti mpulira mwagadde wadde yannonda. Ne mugamba okay, naye ebbanga lino lyonna mubadde mweriisa kondomu oba mwekebeza? Nangamba nti nedda, naye bya Katonda. Maggie ne mubuuza, ate oli omuvubuka gwe wali ondaze era gwe wandaga nga tuli ku papaazi wa Ssemakula ave South Africa? Nangamba nti Eddy, abasangoma babbi, alabika yali abala benzi yange, kubanga ngako kenabeeramu naye yayogeranga ebigambo 3 ng'ayogera ku benzi, ayogera ku benzi. Kati ne mubuuka, kuba yaŋŋamba n'okuŋŋamba nti benzi ezo bazaagala nnyo South Africa, bwe njimuwa agitwale South Africa nti nno bajja kumpa ssente nnyingi nnyo, era n'atega n'okakoto tugende naye. Ne mugamba kaakati nno wawona abasangoma. Malaga genda ne Rabadaba. Mu ntandiko Rabadaba yali wampisa nnungi, era mu nnaku ezo, mu wiiki eyo neewuunya nnyo.
Maggie okunkubira akasimu nengamba nti Eddy bambi omusajja ono namukwatiddwa ekisa ne mubuuza yakoze eki nangamba nti Eddy okimanyi nti omusajja ono yakombye mu kabina kange ne mubuuza ku kabina oba mu kabina nangamba nti mu kabina Eddy omusajja yankoze ekintu kyesirabangako yensonga lwaki essaawa zino kino kyange yensonga lwaki vidiyo eno ngikoledde wano ku kitanda kubanga ekitanda kyekyaleeta obuzibu. Maggie yannyumiza bali mu kwekola nti nno Rabadaba nga tatamidde bwali misana nga tewali n'omu yanywedde ku mwenge bali beekubamu ak'emisana nti Rabadaba n'akomba Maggie mu kabina okubuloka ng'omuntu atawaaza oba anaaza nga bw'onaaza bebbi n'omunaaza mu kabina kaakati ye yanaazaamu na lulimi. Maggie n'afuna bambi ensonyi era n'awulira ng'omusajja ono amukwatiddwa ekisa n'amusaasira era bwe bamaliriza n'amugamba nti oli wakabi. Kati Rabadaba kyava amugamba nti munnaayo ekyamazima kini kye mbadde nnina okukola era nange nkwagala kubanga nakunoonya dda n'ombula. Of course ng'alina okwetega ebyo byonna Maggie abimbuulira. I was too close ne Maggie nga mukwano gwange yensonga lwaki mbagambye mu ntandikwa ekyatuwaaza Rabadaba e Bungereza tegwali mukwano wabula kwali kukomba mu kabina aka Maggie. Maggie n'amukwatirwa ekisa. Njagala mbazzeeko emabega Rabadaba atobye ne visa asabye visa y'e Bungereza emirundi nga 6 ne bigaana. We yayimbira ne ba radio n'akola hits. Promoter Sengo yali ayagala okubatwala ng'atwala aba radio ne Rabadaba. Rabadaba ne bamumma visa ebisira ne bimulondoola. Rabadaba n'afuna omukazi omuyita Ferguson era ne bagenda ne beewasa ewa DC mu registrar. Rabadaba ne bamumma visa. Rabadaba n'afuna omukazi owokubiri era e Bungereza. Bano bonna benjogeramu abalinamu abaana era ne bamumma visa ebisira ne bijja. Kati paka ku luno bwe yayisa olulimi n'atawaaza akabina ka Maggie n'olulimi Maggie n'amukwatirwa ekisa. Maggie n'ateekamu obwongo nga bwali mukazi mugezi ne bamuwa visa. Kitegeeza musajja wattu Rabadaba visa eyali emubonyaabonyezza yamulemesa okugenda e Bungereza nga sita n'afuna abakazi 2 ne bamulemesa ne batamuwa visa ate nga bamugerezaako. Kaakati bwe yafuna ono n'amugamba bali bafala nze nja kukutuusa e Bungereza. Kwekyo ky'okoze musajja wattu n'atandika okwekaka n'alya ku mulondo n'alya ku mmwanyi ne bamulimba genda ewa jjajja gundi genda bakwita weeyanikeko mu kasana kakwokya omubiri gugire omutayimbwa gugume tonywa kwegamba buli kintu kyonna n'akikola. Akabanga ako Maggie ke yali e Uganda Rabadaba nga buli kimu akikoze n'amusengulira ddala n'amugamba jangu tubeere ffenna era n'amuleeta mu maka ge yali apangisa emunyonyi eyo avudde emuyenga
emuyenga ali mu apartment nange napangisa ennyumba emunyonyo natandika okubeera ne Rabadaba naye mbalaze statement ezo oba story eyo mulyoke mutegeere nti sometimes omuntu asobola okweyisa bwe yeeyisa olw'okubanga kuliko background. Rabadaba teyandyeyisizza bw'atyo singa Maggie yeetikka Rabadaba n'amutwala e Bungereza nga Rabadaba tamaze mukombesa mu kabina. Si Maggie ye yamugamba, musajja watu yali yeegula nga mumanyi abapakasi. Omupakasi obeera nga mulina mupakasi ewaka akola n'omulimu gwe batamulagidde ng'ayagala boss amulabewo agambe nti bambi gundi mukozi mulungi ayinza okugenda ku luzzi n'akola kino n'awaata emmere mba mulina ensolo ewaka n'atema ku bisagazi n'aleeta kwegamba emirimu gyonna nga buli kaseera abeera akola. Boss agambe ono omukozi ate gwe tufunye waakabi yali Rabadaba bamutuuse e Bungereza. Kati Rabadaba atandika okulaba ku nsi yali mu kirooto kye atandise okugula firiji nga buli kyakulya mu ekiri bamutuuzaako mu mmotoka ez'ebbeeyi n'ayita ku nguudo omutali kinnya atandika okugendako out n'alaba ku baana oba okitegeera be yali alaba mu firimu kyano zikyuka agamba naye ddala Maggie ono okundeeta e Bulaaya nakomba mu kabina ke ne kati ndaba abaana abali pulinti kigwa nali ngwanidde okukomba mu kabina ka Maggie akyuka kyano. Anyway, nze ndi ttiimu Rabadaba munansonyiwa kubanga Rabadaba omujja Uganda tebyali byangu. Musajja watu yatoba tukize tugaane era nze gana amawulire si mapya kubanga nze nagamba Maggie nga in fact nakimugamba wabula ennaku nga 2 bagende wa registra nagamba Maggie bati bagenda wa registra oba bali bagenda kukyala oba kitegera kuba obufumu bwali babawoowa oba bali bagenda kukyala tenzijukira anti akabanga kayitoolodde omutwe guno gulimu ebintu bingi awo statement njerabiddemuko. Maggie yankubira nagamba Maggie kankusabire bw'otuusa Rabadaba gy'omutuusizza aleme kubeera nga gurunedi wateeka sente mu gurunedi n'onkaabirira amaziga bannange nze manje nakuma ne Maggie ku gurunedi ne mugamba kansabe Rabadaba aleme kukola atyo. Kati awo Rabadaba bwe yajjira n'akolera video n'alaga nti ye mwana wa mwami oba yali ayomba naani mwerabiddemu naye awo bwe navaayo ne ndi actinga ku Rabadaba Maggie yankubira essimu nga 10 Eddy gwe wange Rabadaba amanyi nti nno oli muganda wange kaakati ate gw'omuyisizaamu eggaali munnange Eddy nyamba najjawo omusajja addamu okunkomba mu kabina omusajja akabina kange takeenyinyala akanuuna nga swiiti munnange Eddy omukazi yankubiranga essimu buli kaseera olwa Rabadaba ne mugamba naye kankusabire Allah atuyambe wakutuuse bw'omutuuse e Bulaaya e Bungereza aleme kubeeramu katima kali ake Uganda. Maggie nangamba waayi alabika wanjawulo njagala mbategeeze nti omuntu bw'abeera e Uganda akola buli kimu ekisobose okulaba nga bamuteeka ku nnyonyi kabeere mukazi kabeere musajja naye batuuka e Bulaaya n'obeera n'omuntu oyo akuleese ne muweza emyaka 2 weesuneko era bw'obeera n'omuntu oyo ne muweza emyaka 2 gw'oleese weesuneko omanya yali ku kituufu abasigadde babala ekintu kimu kulinnya nnyonyi kutuuka mu nsi zino ensuubize muntegedde bulungi naye
njagala ngambe Rabadaba ebisiraani ebyali bikulemesezza Rabadaba okulinnya ennyonyi emirundi 3 ng'oli ne ba rediyo n'ofuna abakazi 2 byonna ne bigaana ate ng'ova mu famire ennungi byebisiraani ebikuwerekedde Alisina kakande wewale kuyonsa Eddy Messiah somesa Maggie bwakudivorcinga togenda kufuna mpapula za Bungereza kino nkikuddamu kuba mu system bakumanyi nti oli mufumbo. Maggie balooya be bajja kuwandiika ebbaluwa bagiteeke mu home office tojja kufuna mpapula. Abo abakazi abakubuzaabuza oba olinayo baganda bo weebuuze bino ebigambo lwaki baganda bo oba abantu abo bolaba abali e Bungereza tebasobola kutuusa Bungereza wali badde mugumiikiriza osooka ofuna empapula zo olyoke weekyange kasita ova ku Maggie aga Katonda mu ggulu wadde yakusabira empapula ng'omaze mukomba mu kabina kumutawaaza na lulimi lwo togenda kufuna mpapula za Bungereza. Abo bakulimbalimba Maggie amaze okugulira zijjini ezo zoyambala ne bakumatira. Maggie amaze okuteekako akugulidde ekazigo onaaba ku mazzi amafumbe olya ku mmere etegeerekeka weebakako mu busuuka enjeru nga zino Eddy Messiah mwenneebaka. Abantu abo abakwegomba abakujja ku mukazi wo eyakutuusa mu nsi ezo bagenda kukuleka ate bo tojja nakuwangala nabo wadde omwezi ogumu. Gye bayita ebisiraani bikuwerekera Rabadaba era kkiriza obagaana ndabanga omusajja alina ebisiraani bwengatta emirundi gye wasaba visa ne bagikumma ate nga wali sita bwendaba kati Maggie bwakuvaamu ogenda kubeera e Bungereza ono akusoza ennaku 2 oli akusoze 1 oli akukole kino emyaka gyetooloola 12 ate nga jjukire Uganda olinayo abaana sigaanyi e Bungereza olinayo abakyala bwewazaalamu abaana naye baalemererwa okukujja Uganda omugezi n'akujjayo. Omuntu yenna alimu akategeera Rabadaba gonda nga bwe wakomba akabina ka Maggie ne bakuwa visa gomba omale okwetongola. Banno bajja e Bungereza mu nsi zino ez'abazungu nga tamanyi na wagenda kutuukira naye gwe watuukira ku buliri watuukira mu ssuuka njeru nga firiji ejjudde emmere emmotoka bateekamu amafuta waliyo ebidongo bya bannayuganda baggulira tiketi nga baggulira nekkagundi n'onywa nekkawayini nga gwe omulimu gwo kugumya mugongo nakukola biri weird nga kyewakola Uganda okukomba mululumu okukomba mu kabina. So Rabadaba Maggie wadde ssaawa zino omulaba mbu talina kabina olabye abaana abalina endoddo mbu simanyi kati otandisa omugeraageranya mbu simanyi yakula atya olaba kati ku baana mbu abalina ensusu ziri ezaake ziringa ezaba Eddy Messiah abali nakyo gumiikiriza nkwegayiridde ate nga n'omugongo bw'oguvuga kubanga Maggie kaanaasiba lo n'ateeka omukono ku lupapula ewa looya we olwowedde ojja kuzungira mu Bungereza omwo Bungereza atuuka okukutama empapula tojja zifuna wallahi billahi tallahi oli musajja musiraamu munnange tojja kufuna mpapula singa Maggie akudivorcinga. Si gwe mugezi okusinga abalala bonna abasiraanidde e Bungereza. Si gwe mugezi
okusinga bonna abalemereddwa okubeera e Bulaaya oba mu bazungu. Abantu abalwala ekirwadde kye bayita stardom balinga Ebya Rabadaba. Omuntu omugezi bulijjo bye mbasomesa nti ekitiibwa kyo n'erinnya lyo bireke entebe. Olunaku lwe wayingira London wayingirayo nga munnakyalo atalina muntu gwamanyi, atamanyi na kuyimba. Kitegeeza ki? Buli kika kya mulimu kasita guba nga guleeta emmere ewaka gye mulya olina okugukola. Naye kyewuunyisa Rabadaba, wali e Uganda Maggie nga yakuliisa, otuusa e Bungereza mu nsi omuli pawundi, toyagala genda kukola. Omukazi agende ku makya ayaleete sente zajja mu kulabirira abakadde. Omanyi omulimu ogwo begumenya? Igwe oli mu buliri, oli ku WhatsApp, simanyi oli ku Skype, oli ku zi Facebook, oyagala ojooge nga ba Eddy Messiah. Rabadaba gwe wasaba visa emirundi 3 nga bagikuma ate nga bakusabira ansabire. Tojja kujooga nga ffe. Ife emitwe gikola, ffe twesabira visa ne tukibambirawo. Ate olina osima omusingi ebyo byokwegomba nti oyagala ovuganye nga ba Eddy Messiah, oyagala obeere nga Maggie, togenda kukisobola. Kati olina okuwetooloola emyaka gyo nga 5. Rabadaba Maggie wadde kati omulaba ng'ekisiimuula, mbu simanyi talina kabina, mbu simanyi yakulanga Bachina, simanyi byonna byonna byogere, naye Katonda wo eyakujja mu nfuufu. Ndi munyiivu ne Rabadaba wadde ndi ttiimu Rabadaba. Tosobola kuvuluga sisita wange mu ngeri bwetyo. Nze nakuteerayo akabega ne bakwagala. Singa nagamba Maggie nti nedda, kuba Maggie yanneesiga, ne mami wa Maggie mu America naye nanneesiga, era nga mpita mutabani. Nakwogerera birungi byereere okulaba nga bakwetikka paka. Njagala ojjukire bwe mwasaabu meetinga bye baakugamba. Olunaku lwe mwasaabu meetinga baakubuuza ebibuuzo bino. Rabadaba ekintu kye wali tomanyi, olunaku lwe mwasaabu meetinga nali ku ssimu. Maggie yankubira essimu n'agiteeka mu kasawo ke ne musaabu meetinga ng'akwerekeddeko nga buli kimu nkiwulira kuba nze nali pulaana. Njagala ojjukira ekibuuzo omukazi kye yakubuuza yali mukazi musajja. Nkyerabiddemuko kuba Maggie yankwata izulu nali ngenda ku mulimu we yankubirira, saasobola kumulikoodinga. Yambuyo yakubuuza mumaze ebbanga ki, n'akubuuza nti omwagala, noddamu ki? Ebibuuzo bye waddamu Uganda ebyo baali babiteeka ku fax. Visa tebagikuweera Uganda, funamu amagezi, bagikuweera ku home office e London. Kitegeeza ebikwatako byonna gyebiri. Ogenda kubonaabonera e London ogwe n'eddalu. Wali badde obeeramu amagezi n'okoppa star munno. Sizama ali Bungereza yasetolinga, empapula zazirina, agenda kuzifuna bulungi nnyo. N'akataba agenda kafuna, ayinza n'okuba kati yakafuna. Basita bangi abali e Uganda nga balina amannya, naye ng'essaawa zino batuuse e Bulaaya ne babeera bakkakkamu.
Tulumani Kisomoluzo ali German empapula zazirina asatulinze mu famire ye. General Megadi yagenda mu America. KD Fox jali Japan. Menton Corono jali mu America. Ebitiibwa n'amannya babireka Ntebe. Naye gwe konookomba agannyo nolowooza nti gwe Rabadaba era ne bakumanyi nga Rabadaba ogenda kugwa eddalu. Maggie kanaakuta ojja kukakasa nti maama wo bwe yali akuzaala balabika baakunyigira mu kiyogero kye baali bafumbiddemu empuuta eduze obwongo bwo ne buduga oba ne bududa. Anyway, akakodyo ke wakola e Uganda okuwa visa ne weegonza n'okuwomba mu kabina ka Maggie olina okugonderera London obulamu bwo bugonjoole. Jjukira olina abaana e Uganda. Abaana e Uganda bamanyi taata yagenda Bulaaya. Omwezi gugwako tolina kyobaweereza. Kyobaweereza oyagala Maggie sente zajja mu bakadde ate kwaba atema akasente akuwoweereze abaana bwewazaala mu bakazi abalala. Ebisiraani abamu ffe tubyereetera.